Bannabyemizannyo okuva mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu, ababaka ba paalamenti, emikwano gya David Lumansi n'abantu abalala beeyiye ku kyalo Jimbo mu Lukwanga mu disitulikiti y'e Wakiso mu ssaza lya Ssaabasajja ery'omu Busiro mu kuziika maama w'Omulangira Lumansi, omuzaana Elizabeth Nabulime abadde atawanyizibwa ekimbe kya asima okumala akabanga. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga asinzidde wano n'agamba nti ekimu ku bikyasoomooza eggwanga lino be bantu okubulwa ensa, ekintu ekiyinza okulemesa Buganda okugenda ku ntikko n'okutwala Uganda eyawamu mu maaso. Nsinga kusanyuka lwa bulamu bwa maama wo kaakati omugenzi. Njogedde bwe ntyo kubanga David Lumansi mulaba ng'omusajja alimu ensa, ate nga ebbula ly'ensa mu bantu b'ennaku zino naddala abakyali abato kyekimu ku kusoomoozebwa kwe tulina mu lutabaalo luno tulimu olw'okuzza Buganda ku ntikko. Ow'omu mbuga yeebazizza nnyo Lumansi olw'okugumira embeera mu mwaka gwa 2009 leediyo y'obujjajja lwe yaggyibwako, wabula ye ne banne ne basigala newankubadde nga waaliwo omuyaga ogwandimuyuyizza. Bwe badda tebadda mu byakwekubagiza n'ennaku gye bayiseemu, nga gy'obeera nti nno ekikanga bwe kyabagwako tekyabaddewo. Okukola n'okwagala ekyo ky'okola kye kimu ku bitutuusa ku buwanguzi. David Lumansi bw'aba atubuulira ebyemizannyo oyinza okugamba bali baayogerako ali nabaawo mu studio naye baba b'e Bulaaya, weebala akubye mu ngalo. Kyokka Kamalabyonna wa Buganda aliko entanda gy'asibiridde Lumansi n'okwebaza emirimu omuzaana Elizabeth Nabulime gy'akoze n'okukuza abaana be obulungi. Twebaza omugenzi olw'emirimu gye yakola, ensigo ennungi gye yasiga, era David Lumansi twagala oyongere ng'ogenda mu maaso ng'oweereza kabaka wo. Maama ogwo omulimu yagukola, kati ebirala biri ku ggwe. Wabaddewo okusabira omwoyo gw'omugenzi okukulembeddwamu Reverend Samuel Ssennyanja, omusumba w'obusumba bw'e Kavumba, ng'ono asabye abantu okulonda n'obwegendereza nga bassa essira ku abo abagenda okwanja ennyo ensonga naddala ezikwata ku by'obulamu okusobola okuyamba abantu b'omu bitundu byabwe mwe bawangaalira. Weebereremu lwaki kyeŋŋamba nze kinnuma n'ekituluma nze ebirala byonna mutulondera abantu abanasoosowaza ebyobulamu. Ebyobulamu tuli bubi, ate nga buli muntu alina okubeera n'obulamu obwo ebi Katonda abutuwa, naye naffe ne tuwerabirira ewaliwo abatuyambako ge malwaliro neyomba olwaliro ne gaffa. Ku lw'abaana, Omulangira David Lumansi aliko ebintu bisatu by'asibiridde abo bonna abakyalina bazadde baabwe, ng'agamba nti newankubadde ng'okwagala kubaawo naye ekisinga obukulu kwe kulabirira bakadde baabwe mu mbeera yonna. Walako keya kubanga walaavu ono ayinza n'okkuba akasimu omwaka ne gugwako nga tategedde nakyo wulidde. N'olwekyo mmwe abakyalina bazadde bammwe mwawule laavu ku keya. Keya yeesinga. Eno laavu eno olusuusuuto olwo teruyamba muntu ali mu bwetaavu. Ku lwa CBS akulira ebiweerezebwa ku mpewo Hajj Abe Mukiibi atenderezza okwagala David Lumansi kwabadde nakwo eri nnyina era n'aboogezi abalala tebaawukanye naye naddala abali mu nsiike ey'ebyemizannyo. Dawudi nkwebaza ojjanjabye maama wo. Buli lw'obadde towulira Dawudi ku mpewo nga tobuuza omumbejja omuzaana yalwadde era nga nze simunenya. Naziweze essaawa 6 ne mugamba batuyise tugenda kusamba fe abaddamu naŋŋamba ssaawa 6 buno obudde bwa maama bwe twasamba omupiira ne batukuba n'enjivuga ne ŋŋenda emitiya nange ndabe ku wange. Ensi gy'olaba erimu abakyayi, erimu okwogera ebitatuuse, naye puliida atasasulwa atatagenda kubamu abeera maamawo. Omukadde ono amaanyi agakwata omwana we n'abeera ku leediyo ya Ssaabasajja kubanga nnyina yamuweerera. Mwe abantu abali wano mugende muweerere abaana bammwe. Bannabyabufuzi ab'enjawulo bo basazeewo kufuula kuziika kuno kadala ka byabufuzi nga buli omu bedda yanja ensonga z'agenda okutuukirako ng'alondeddwa. Gwe mulundi ogusoose okulaba engoma ennene eza opposition nga sinnawulirayo omuntu wali agamba nti lwaki Sewungu ali wano, lwaki Kasibanta ali wano, n'abalala bali wano. Bana Uganda bw'enaatambula bwetyo tujja kuba balungi nnyo. Musoisi constituency temuli malwaliro. Mbadde mbasaba ebintu bino mubijjukire. Abamu balina ekibiina kye babaddemu emyaka 10
bakyabulidde ne bagamba nti enkumbi eragaye, enkumbi mbi, enkumbi kyekino, enkumbi kyeki. Enkumbi bw'eba ekukuumya emyaka 10 olwaleero n'ogamba nti enkumbi mbi, osobola okuva mu nnyumba yo n'ogenda okuyambako omuliraanwa naye toyokya nnyumba yo olw'okuba omuliraanwa yazimbye ennyumba esinga obuki obulungi. Mark Jackson Kasule, BBS Telefaida, Ageesigika mu ddiiro lyo.